Kwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda era nenkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero. Mu mbeera yonna tukwebaza okubanga otugoberera ku mukutu, tubaako nnyo batubaawo nnyo kubanga tukutuusaako butereevu ebyo byonna ebigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform ne mu ggwanga lyattu Uganda. Kasita kiba nti amawulire gonna ga nkyukakyuka, ffe tuvaayo butereevu nnyo ne tugakutuusaako butereevu wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda nga kussa ne guli ogwa Cloud9 Television Uganda. Yo tukugattirako n'ebyentertainment nga kussa ne sports naye n'ebyobufuzi bibaako. Olunaku olwaleero waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga bingi nnyo era waliwo akatambi kengenda okubanga nkuwa aka Foot Soldier oba Muna Struggle Muna Nuupu ono nno nga yali wali mu bamagulu meeru yali ayiya 10 naye nga naye yenyigira nnyo mu mirimu gy'enkyukakyuka omuli okwanalyizinga ensonga ezigenda maaso mu ggwanga naddala okwegatta ku bannayuganda okusitula eddoboozi okusobola okubanga bafuna obwenkanya n'okwogera ku nsonga ezibaluma azituuke eri bekikwatako. Wabula bwe yali amaliriza emirimu gye gye yali akolera yakomawokko oba yayagala akomewokko wano mu ggwanga lyattu erya Uganda asobole okubanga awummulamukko ku bbanga lye yali amazeeyo, naye bwe yatuuka ku Entebbe International Airport ebyamutuukako abinyumya era ekyamazima kyo kiri nti ogenda kubanga naawe obyewulirirako. Byantiisa bitiisa era gwe Muna Struggle yenna ali mu mawanga agatali Uganda bw'oba olina essuubi ery'okudda wano mu Uganda, kano ka vidiyo olina okubanga okalaba osobole okubanga weerinda bye bayinza okubanga bakutega mu nsawo. Jjukira nti kansooke nkusunireko ko katini nnyo ky'ogenda okubanga osanga mu vidiyo. Ono Muna Struggle baamutega emisokoto gy'enjaga mu nsawo oluvannyuma lw'okumwetoolooza ebbanga lyali ddene nnyo ku airport n'ebirala byagenda okubanga akunyumiza mu katambi kano. Wabula nnyongera okujjukiza nti akatambi kano kogenda okubanga owulira tetukavunaanyizibwako nga baddukanya omukutu guno ogwa Babi Television Uganda, wabula ka muntu ssekinnoomu oba omuntu ssekinnoomu yavunaanyizibwa katambi ako. Nze njagadde kubanga nkakuleetera okawulirize bulungi biki ebyamutuukako naawe osobole okubanga obeera bulindaala wejja okimanyi nti essaawa yonna kino kyandintuukako mu Uganda nga naakatonnya ku Entebbe International Airport mu mbeera yonna. Sooka owulirize akatambi kano, ngenda kusaba oyongeze ku ddoboozi ly'essimu yo oba laptop yo oba kyonna ky'oli mu kukozesa okubanga owuliriza akatambi kano. Kankakuwe bulungi nnyo okawulirize n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo ateyongereyo. Obulamu bwange bwonooneka olw'omusajja ono oba omwami ono gwe mulaba mwenna bamuyita Emmanuel Katabaazi, ono nga yakulira ISO Internal Security Organization nga ye security y'eggwanga yonna ono yagikulira. Era omwami ono saamanya gye yajja namba yange. Nali ndi awo ku mukutu gwange gwa Telegram, omwami ono n'ankubira essimu Emmanuel Katabaazi ng'akozesa ennamba eyo gye mulaba. Era nannyinnyonnyola mu bye yaŋŋamba nga nkubidde essimu yandaga ekibi ekiri mu kusapootinga Bobi Wine era nandaga nti eno eggwanga lya Uganda tetusobola kulikyusa ku myaka gyaffe wabula Bobi Wine atukozesa kuyisaawo kiki. Nyongera okujjukiza nti ebigambo by'owulira mu katambi ako tetubivunaanyizibwako nga baddukanya omukutu guno ogwa Babi Television Uganda, wabula bya muntu ssekinnoomu oyo ali mu kubanga ayogera ebigambo ebyo mu katambi ako. Ngenda kubanga nkakuwa tweyongereyo n'ensonga zinawo nno wensabira ggwe atanaba kubanga osubscribing okikole kwate ku kigambo osubscribing ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'otuuka sharinga information eno oba message oba video eno esobole okubanga etuuka ku buli Munnayuganda asinziira mu mawanga ag'ebweru naddala nga yenyigidde nnyo mirimu gya struggle oba egy'enkyukakyuka abeere bulindala ebintu bino asobole okubanga abitegeera bulungi nnyo, asobole okubanga amanya ki ekiyinza okubanga kituuka ku bulamu bwe singa aba asazeewo okubanga akoma wano ku butaka e Uganda. Waliwo possibilities nnyingi nnyo okukozesa ku mmwe abeenyigidde mu struggle nga muli mu nsi ez'ebweru ezitali Uganda. So n'olw'ensonga eyo sooka owulirize akatambi kano bulungi nnyo kekkaanye nja kubanga nkomawo toyongereyo n'akatambi kano.
yaŋŋamba nkomewo e Uganda agenda kumpa security awamu n'obulamu obulungi olw'okuba nali njagala olaba ku maama wange era we nadda nali ndi awo omwami onankubira essimu nanga Meja Katabazi yamugambye ankubire tusisinkane twasisinkana ku kifo ekimu awaali okulya emmere naye olw'okuba nali neekengera abasajja baneeno saasobola kulya mmere nze wano gwe mulaba gwe bagiwa bo baalya era omusajja we yayambadde enkofiira eriko MK nga we mulengera twasisinkana abasajja bano nga we balengera ne bansomeramu Meja Katabazi ki kye yali ayagala okuŋŋamba essimu nagikwata nga akuba mpola mpola kye baali baŋŋamba omwami oyo gwe mulengera Akireewo nveeyo mpa obujulizi mu Luganda ne mu Luzungu nti ye yatta Frank ono omwami gwe mulengera olw'okubako olwo lwe batta Frank Akireewo yali avuga emmotoka Frank mwe yali atamanyi Akireewo ye bodyguard oba security guard wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ono yaddirira Eddie Mutwe ku nsonga za security ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja munene amuwanvu amugundiivu nnyo era nga yawa security President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yonna ndowooza mumulaba bulungi nnyo ngenda kubanga mbateerawoko ekifaananyi mu maaso kokkaawo batamumanyi musobole okubanga mumulaba era ndowooza mumulabyekokko yoyo omusajja omunene ayambadde t-shirt eya grey oyo tuyanye eyo gyolaba eyo ku right hand era bw'atyo yoyo Akireewo gwe bayita Akireewo gwe baali baagala awaayirize anti eyatta Frank katoyongereyo n'akatambi nti baamukuba gwa bubbi kuba fayiro zaatuula mu gavumenti ya Uganda kirizagaana nayagala okufuluma ne bankwatira ku bode Kenya we nali mpita nga we mulengereyo gye mulengera passport yange nze atudde wano akwata video nga ndi awo bankwatidde awo naye ng'omusango ogunkwasizza mbu yellow book eyo yellow fever mbu nkadde gye natambulirako n'engende Seychelles wa mbu nkadde mbu tekola bankwata mpaka kawungeezi abo bw'olaba mpaka kawungeezi naye mu byonna ensawo yange baali bagikutte era neebuuza baali bakutte yaaki we bagibuuza badde batwala yaenyingire Kenya kabanda muganda wange saali mutivu nga omanyi tulina okwebereramu nasobola okusumulula ensawo eno ekiro ekyo neneekebejja buli kimu nensaanukula ebizigo amakerenda gange buli kimu kapeti z'engatto biki neekebejja ensawo nensiba buli kimu owulira kuba omutima gwankubira ne ngamba abantu bano lwaki okuva obwedda bankwatidde mu kifo kino banjagazaaki nakebera buli kimu nga woolengera byonna nga munnaye ngezaako okukwata lwa nsonga pulezidenti waffe yatugala tukozesa amasimu eri okuexposinga abantu bano kyovula buli wenfuna ka gaapu nkwatayo ka vidiyo sobole okubannyonnyola mbannyonnyola lwa nsonga sina kye mbasuubiramu nga bannayuganda kuba nammwe temusobola wabula mubeere aweeya mube beegendereza ssaawa yonna mugenda kulaba bafuutusoja abagenda ovaayo balumiriza Akireewo nti ye yatta Frank tukyeyongerayoko n'akatambi kano wabula njagadde nkutangaazeemukko kukyaliwo ku muvubuka mwesigwa gwe baali basibye era ne bamwokya paasi mujjukira nti baamugjayo ne bamwogeza ebigambo ebitali birungi maaso ga kamera nti agambe nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu be baamwokya paasi mu mbeera yonna mwabiraba era yavaayo mwesigwa n'abyogera ku nsonga eyo naye era President yavaayo n'atunyonnyola ku nsonga eyo so kyonna kye muba musuubira nti kyonna Museveni asobola okuba nga akikola okusobola okutanishinga oba okwonoona erinnya lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu katuyongereyo n'akatambi kano wabula nyongera okujjukiza nti tetukavunaanyizibwako ng'abaddukanya omukutu guno gwa Babi Television Uganda wabula ka muntu ssekinnoomu oyo awuliddwa mu katambi ako katuyongereyo n'oluvannyuma nja kuba nga nkomawo atweyongereyo shayalinga akatambi kano katuuke ku buli munnayuganda ffenna tekagenda kutuyamba bannange kagenda kutuyambira ensonga lwaki nkaleese naddala mmwe abali ku kyeyo abeenyigidde ennyo mu struggle kano akatambi kabayigirize musobole okuba nga mubeera bulindala ku nsonga eziyinza okubatuukako nga mukomye wano e Uganda katuyongereyo n'akatambi kano munnange mu kwekebejja nazuula nti baali banteereddemu emiti gy'enjaga ebiri
era natambula nga njijjeemu era munnange nasanga abasirikale bakwata emmotoka yange e Kenya nga wobalengera bagiyimiriza naye nga buli we bayimiriza ne bakubuuza ovaawa nti ova Uganda bakubuuzanga koodi oli muyimbi owulira era nange kye basookerako okumbuuza nga woowulira omukyalo ono we yambuuza. Nakwatibwa n'ensibibwa ekisumu ne malayo ennaku 2 nga nzigiddwako amasimu paasipooti na buli kimu nga baagala kunziza Uganda. Era wano neebaza mukyala wange awamu omwami Paulo Musisi n'abalala abakola ku nsonga zino ne mutazizza mu midiya kuba zaali zigenda kufa. Nasobodde okutaasibwa n'enninnya n'envaayo nalinnya na bbaasi okuva ekisumu wano ne ntuukira ku bbaasi we zipaakinga e Kenya mulengerawo n'ebbaaga zange. Era nasobodde okuvaawo ne ngenda nnyingira woofiisi emu ey'e Kenya ne nsobola okukola empapula bulungi nga muzirengera tiketi z'ennyonyi biki ne nsobola okulinnya. Ssaawa ya leero ndi mu ggwanga erya Dubai kankyogere kuba sikyalina kyenziza sikyalina kyentaasa wabula kubeera aweeya mumanye ebigenda mu maaso. Bagenda kufunawo babbuloga bagenda okugyowakanya ensonga eno siina kyentidde. Bagenda kufuna abantu baabwe aba midiya bagenda okukuba ensonga eno naye mubeera alaati nti ebintu byonna bye mulaba ebijja mu ggwanga ono bamwokyeza paasi ono bamukola ki fayiro emisango tegivunda gyatuula mu 7. Abantu bano beerabira nti nali siri katabo ka Kenya kokka bantu mwe nali nabakola mudda n'akatabo ke Uganda binira byammwe bibyo mubiraba munnaye kyekifaananyi ekyo kyolengera bwe busibe bwe walengera nga nkwatiddwa. Nasobodde ova mu bantu baneeno kuba bampambako ebintu bingi omwali amasimu omwali paasipooti bawamba emmotoka yange naye mbawadde ennaku 2 okuva kati eno ye paati 1 okubalaga eri ensi mmwe abaana bammwe kuba nange kennyini sikyalina kyenziza. Abantu bano bagenda kunzita olwedde banzita dda wendi mmanyi nti obulamu sikyalina bungi okitegeera. Kale gwe munnange abadde anjagaliza ebirungi n'okumanya ensonga eno ye paati 1 ku vidiyo yange nja kuba nkomawo okubabuulira paati 2 mu nnaku 2 okuva kati mbabuulire wawe ntuuse n'abantu bano era nga mbabuuza banjagaza ki olwedde banzita dda. Kale we naffe otusojja toggwamu maanyi naye munnange wandyebuuziza lwaki ŋŋanyi okolera abantu bano munnange kyosalawo kyoba osalangawo mu bulamu. Nasalawo kulwanirira nsi yange nakati mpulira ntya nga nnyimiridde mu ggwanga nyimiridde mu nsi yonna nga njogera ebyobulimba bino ntyakirewo yeyatta Franka ng'ate nalabira ddala gavumenti ya Museveni ng'etomera Franka. Nalabira ddala gavumenti ya Museveni nga batulugunya Ssegawa. Sigenda kubakolera katabaazi ne banno munneesonyiwe munviireko ddala Ssenyiga ava ku mwenge. Bwe bityo bwe byali nga bw'owulidde eyebadde paati 1 kikyali kituuza ne paati 2 njiyina era nga ngenda kubanga njikutuusaako awo budde bwonna wabula annyongera okujjukiza nti ebigambo by'owulidde titubivunaanyizibwako nga baddukanya omukutu agono ogwa Babi Television Uganda wabula bya muntu ssekinoomu oyalabiddwako bawuliddwa mu katambi ako k'obadde oli mu kulaba mu mbeera yonna mubiwulidde asigenda kubaako na kyannyongerezaako wabula bw'oba olina ky'oteesa ku nsonga eyo osobola ogenda mu comment section anzigule ne weemala eggoga ku nsonga yonna osobola okwogera kyonna ky'owulira ky'oyagala okubanga oyogera mu mbeera yonna kubanga tulina freedom oba tulina eddembe okwogera ebituluma as long as we are respectful osobola okukola kyonna ky'osobodde okubanga okola expressinga your idea about anything mu mbeera yonna. Ngenda kukusaba gwatanaba kubanga osubscribing okikole onkwatire ku kigambo subscribing ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda bw'omaliriza ogende ne ku Cloud9 Television Uganda nawo mpeka subscription tusobole okubanga tutambulira wamu otuukayo teeka mu all oba kwata ku kide oba notification bell oteeke mu all bw'onaateeka mu all
ojja kwotesebwa ensonga zonna ez'amawulire wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda nga kw'ossa ne Cloud9 Television Uganda. Part 2 nja kubanga nzija nayo mu mbeera yonna bibadde bigambo bya Sami owa The Mighty Family mu mbeera yonna atakumira mpeera bankuumire musube bulungi mweraba.